We have nganze ssentebe w'abassentebe nkakasa nti agenda kutuukiriza ekisuubizo kye era emmotoka ezo za office kuba office nga mulaba RDC bwalina emmotoka omuyamba okukola emirimu gye ngaffe ekibiina ekiri mu buyinza obwetaavu bw'emmotoka weebuli olw'ensonga nti zijja kutuyamba okwongera okunyweza obuwagizi. Bagamba akusuubiza so president yasuubiza mu mazima abawe emmotoka kubanga abasinga balajana so ze sina tabo nakyo boba yabasuubiza lwaki tabawa boba sokwa abantu balala ate bana bamukoledde lwaki tabasiima mu ngeri emu bandala so ndi wamu nakyo bulungi nnyo. District abenjawulo bonna district zonna okutwaliza wamu baali badde beetaaga okuba nti baweebwayo ku ntambula okugoberera biki ebikolebwa mu ntambula mu district kuba district ziba nnene naddala nga nze ye Wakiso nyina municipalities nnya buli municipality ekola district namba nyina sub county ne sub division ne divisions ne town councils ezikunukiza 27 kati okuzeetolooza zimalako weetaaga entambula ku saba kwabwe nti basuubizibwa emmotoka kituufu omukulembeze w'eggwanga yakyogera yabasinkana ku Africana naye obubaka bwe tubawadde nti ekisuubizo kikyaliwo naye ng'ekibiina twasooka tukole ku base wansi ne tutandikira ku byalo ne batubawo obugaali ne tudda ku miruka ne tubawo obugaali ne tudda ku Gombola ne bafuna pikipiki so kati enteekateeka eri naye ejja kujja era ekibiina kijja kuba kibategeeza. In some areas the chairman has even encouraged formation of the Banja Holders Association to protect the Banja holders from illegal eviction. And is putting it in writing to us as leaders of the party that we should resist land evictions and work for security of tenure for the community.